ne weekend ne mukama tukwebaza kubanga oli mukulu era nti ogenda kukola ebyekisa taata omulungi tuyimusa buli kinoomu nabo bonna abakyagezaako okuyingira mukama bonna tubasabira taata olunaku olwaleero tusabira service mukama ebere ey'enjawulo ayi mukama tuyimusa abasumba baffe ne famire zaabwe zonna mukama tusaba obakuume tusaba obawa omukisa ayi mukama era obagabirire tuyimusa buli kinoomu yenna buli famire ayi mukama tusabira obugabirizi tusabira obukuumi ayi mukama era mukama tuwaayo n'abo n'abalwadde mukama gola omukono gwo gw'ekisa obasumulule era obawonye ayi mukama era tuwaayo olunaku olwaleero taata weegulumize mu buli kimu ayi mukama leka buli omu anayingira okugezaako okulaba ekigenda mu maaso olunaku olwaleero taata leka aleme kusigala kyekimu mukama tuyimusa n'omusumba ow'Embasaka ayi mukama agenda okuwulira ekigambo mukama muwa amaanyi taata musobozese muwe ebigambo ebyo ebikulu mukama ebiva eri gwe ayi mukama era bw'anaaba ayogera ayi mukama leka emitima gikyusibwe leka obulamu bw'abantu taata bukyusibwe ayi mukama tukwebaza kuba byonna tubisabye mu linnya ery'amaanyi lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina. Era nga tutandika waliwo ekyawandiikibwa kyenjagala tusome wamu ekyawandiikibwa ekyo kiva mu Yeremiya essula 32 olunyiriri lwa 27 era kigamba nti laba nze ndi Mukama Katonda wa bonna abalina omubiri waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okunema laba nze ndi Mukama Katonda wa bonna abalina omubiri waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okunema Yeremiya 32:27 era nzikiriza nti tewali kiyinza kulema Mukama Katonda waffe n'embeera eno yonna abantu gye batidde eno n'eri tukkiriza nti Mukama akyayinza okugiyinza akyayinza okutuyisaamu ne tubeera balamu Mukama tumwebaza era mu kiseera kino nga tugenda okutandika saavisi yaffe nsaba mwenna kubanga olunaku olwaleero tugenda kusembera era mbadde mbasaba nga mutandika saavisi muteekateeke ebintu byammwe muteekateeke kasoda oba weekali oba akacunga weekali oba omugaati weeguli muteeketeeke kubanga awo mu maaso mu saavisi nga saavisi natera okuggwa tugenda kufuna communioni tugenda kufuna okusembera tusembere wamu ffenna era mbadde nsaba muteekateeke ebintu ebyo omugaati soda oba waali oba emicungwa weegiri mugiteekateeka olunaku olwaleero era tugenda kusinza wamu Katonda waffe kubanga mukulu twebaza Mukama olw'ekiseera kino era nzikiriza nti Mukama agenda kukola ebinene era mbadde mbasaba mwenna gye muli abo bonna abagezaako okuyingira tubaaniriza Jala Sebyala n'abalala mwenna abajja tubaaniriza mwami n'omukyala Sebyala Musumba Godson n'abonna abagezaako okuyingira tubeebaza ne Musumba atuuse amiina Musumba Mukabi tukwebaza kwebale nnyo okuyingirawo era tukkiriza nti Mukama agenda kukola ebinene amiina. Kati mu kiseera kino ngenda kusaba tuteekeko vidiyo zaffe abaliko kati saawa zino tuteekeko vidiyo zaffe tweramuseeko twagala kumanya gy'oli twebuuzeeko bannange amiina bannange gye muli Mukama yeebazibwe amiina twebaza Mukama olunaku lwaleero lwakoze yatukkiriza nti Mukama agenda kukola ebinene n'ebikulu amiina. Kakati ngenda kusaba obujulizi buli kisa alina obujulizi muyinza okujjako vidiyo zammwe kati
Uchusa ainayo obujulizi oba gyali Musumba Mukabi tukwebaza webale ssebo webale kujja. Amina. Uchusa ainayo obujulizi twetaayo obujulizi ng'abantu nga babiri obujulizi abantu nga babiri tweyongere mu maaso. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amina. Njagala okwebaza Katonda nti Mukama abadde mulungi mu biseera ebizibu ebiti era obuweereza bw'obusumba bubadde bungi nnyo zino wiikisi nga bukyagenda mu maaso olw'abantu abangi abagenda ate wamu n'abalwadde n'abalina ebizibu ebirala bingi. Naye kugamba Mukama alina engeri gy'atukozesa ne mukyala wange okutambula n'abantu abalwadde okubalaga ekyokukola n'okubaluŋŋamya. Kati omukyala yakola ebyobusawo nze nenkola ebyobusumba naye of course bikole wamu naye. Naye Mukama akoze ebikulu bingi era nga wenjogera kati tulina abalwadde balinganga 5 abawonye korona. Mukama tumwebaza kubanga Mukama awonya ate era akola ebyamagero. Amiina. Wali omulala? Waliyo obujulizi obulala bannange? Bw'obanga tebuliyo. Amiina. Kamaafe yeebazibwe. Amiina nyabo. Nalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama yeebale bakuuma naffe n'atukuuma. Amiina. Nze nebaza Mukama atukuumye ffenna. Nebaza Mukama atuwadde okukkiriza mu kiseera nga tulina okubanga Kyalasebera gy'oli. Tulina okukkiriza tulokoze kuba mu mbeera eno simanyi bwe twandibaddewo. Tompulira mukwano? Nkuwulira kati. Nkuwulira. Kati nebaza Mukama atubeezezaawo mu kiseera kino atuwadde okukkiriza n'atugumya ne tubeera nga yadde eryato liyuuga tuli bagumu tulina essuubi nti Mukama waali. Mwebaza nnyo n'olw'obugabirizi, mwebaza nnyo n'olw'obukuumi ku famire yange, ku mwami wange, ku basumba bange ne ku GFM family. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Twebaza Mukama olw'obujulizi obwo era Mukama obujulizi obwo tuwunyikira ddala mu musaayi gwo Mukama n'abatawadde Mukama bawe obujulizi Ayi Taata kubanga era gwe Katonda waffe ayinza byonna. Mukama tukwebaza era byonna tubisabe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Twebaza Mukama olw'olunaku olwaleero era nga tetunagenda nnyo wala. Mbadde nsaba Ambrose atutereko akayimba kamu bubiri tusinze Mukama. Ambrose tereka akamu kayimba awo oba bubiri tusobole okusinza Mukama. Abantu bakwagala
Sinaba kutwabudde bungi njala kwaniriza omusumba waffe Musumba Godson Ssebuguzi asobole okwaniriza omusumba waffe w'e Masaka. Musumba Godson, you're welcome. Amiina. Mukama waffe basaba Oluganda. Twagala okwebaza Katonda tukuŋŋaanyiza ku mukutu okubeera ne service eno ey'Oluganda olwaleero. Nekyamukisa mu binti nno service eno abandi gibaddeko bambi abogera Oluganda tebalina masimu malungi. Tusabe Mukama abawe ekisa, abawe obusobozi nga balina amasimu amalungi oba ebikola ebirungi basobole okubeera ku mikutu. Naye tekina olwokuba nti no twewaayo ng'ekkanisa okubeera ne service eno tujja genda maaso n'okubeera nayo nga bwe kirina okubeera paka amakanisa lwe galigulibwawo. Olwaliwo tulina omukisa munene nnyo okubeera nti no tugenda okufuna omubuulizi olwaleero, naye nga sinaba kuddayo njala okuddamu okubajjukiza nti guno omwezi gwa maka Mukama yatulungamya bwe twava mu kubuulira enjiri, Mukama n'atugamba omwezi guno gwa Juni gwa maka. Era tubadde ku nsonga y'amaka mu ngeri nnyingi nnyo. Twasooka ne tuyiga ku okukuza abaana baffe. Abaana baffe balina kukuzibwa batya? Era mu kukuza abaana twalaba abazadde bangi mu Bayibuli abakola ensobi nnyingi nga bakuza abaana baabwe ne babakuza bubi, era abaana ne bafuuka ekyeneena. Tuddako ne tufuna ku ebyoto eby'omu maka, era ne tuyiga nti ebyoto bikulu nnyo naddala mu biseera bino ebya COVID, okuba tusabira wamu abakyala n'abaami wamu n'abaana n'ababeera mu maka gonna. Ne tuddamu ne tulaga ne tuyiga ku Sunday yaggwa Deacon Kirumira yatuyigiriza ku nsonga ey'okuba nti no nga famire tukola ebintu ebitubeezesaawo business ebyenfuna. Newankubadde nga tulina emirimu egy'obutongole naye tulina okuba nga tulina akantu akalala ke tukola akavaamu ensimbi okusobola okweyimirizaawo. Kati olwaliwo tufunye omukisa munene nnyo okuba nti ye Sunday esembayo mu mwezi guno ogwa Juni nga tufundikira essomo lino ery'amaka nga tulina omusumba waffe mukwano gwaffe ennyo omusumba Saamu Mukabi ow'e Masaka Pentecostal Church. Kati bannange tukube mu ngalo ez'omwanguka batwaniriza omusumba waffe
atuyigiriza atulyewo emyoyo ku nsonga eno ey'okwagala mu maka. Ssebo omusumba Saamu tukwaniriza era n'akazindalo ssebo tukakuwadde mu mikono gyo. Tumukwireko mu ngalo omusumba waffe ng'ajja bannange. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, abakwano bange, mikwano gyange. Mukama mulungi ddala. Neebaza Mukama olw'omukisa gwe nafunye okuba nti nsobola okubeera eno e Masaka naye ate ne mbeera ku Mukutu. Ne mba nga nsobola okuleetayo ekigambo kya Katonda. Ate kyemanyi oyo omutukuvu ye wonna akolerawo. Mukama yeebazibwe. Kansuubire nti mpulirika bulungi ate n'okulabika ndabika bulungi. Era kirabika lwako mukyala wa Mukwese. Mbadde nina okugenda awali intaneti ennungi so madamu namulese waka. Alabika ajja kirabira ku Mukutu era. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kirungi nnyo okuba nti tufunye omukisa okuba nti tusobola okubeerako nammwe wano era nga tusobola okugabana ku kigambo kya Katonda. Mukama abadde mulungi ddala era mu byonna nsaba nti byagenda okutuyamba tukwataganire wamu. Bayibuli erina ebigambo byeyogera ate nga biwerako ate nga birungi ddala nga bireeta okumanya. Musumba yaŋŋambye njogereko okwagala mu maka. Okwagala mu maka. Tukoze tutya okuba nga tutambulira mu kwagala mu maka? Ekigambo okwagala kigazi naye ebiseera ebisinga era tufuna obuzibu nti abantu tebagitegeera bulungi kubanga kireeta abantu obutakitegeera kuba nti okwagala kulimu ebika bingi. Naye wali ekyawandiikibwa kyenjagala tukwateko ko. Bayibuli yange ey'Oluganda tendi kumpi naye njagezaako okubiza mu Luganda bino bye tugenda okwogera. Zabbuli 133 ey'Oluzungu egamba, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head running down on the head of Aaron running down on the edge of his garments. It's like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing. Tulinayo omuntu alina ku y'Oluganda ng'amanyi n'okusomaawo? Yes, sebo. Nsomeraako. Zabbuli 133 laba bwe kiri ekirungi bwe kusanyusa abooluganda okutuula wamu nga batabaganye. Kuliŋŋanga amafuta ag'omuwendo omungi agali ku mutwe agakulukutira mu kirevu kya Alooni agaserengeretera ku lukugiro lw'ekyambalo kye ng'omusulo gwa Keremooni ogukkira ku nsozi za Sayuuni, kubanga oyo Mukama gye yalagira omukisa, bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. Amiina. Labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okubeera wamu nga batabaganye. Labayo bwe kiri ekirungi. See how good and pleasant. Labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okubeera wamu nga batabaganye. Kakati kiba kizibu abooluganda okubeera wamu nga batabaganye nga tebalina kwagala. Kiba kizibu abooluganda okubeera wamu nga batabaganye nga tebategeeragana bulungi. Kiba kizibu okubeera wamu nga tutabaganye ng'ate nga tulina ebintu bingi ebitwawula. Kiba kizibu okubeera wamu nga tutabaganye ng'ate nga buli omu alina ky'ayagala kyaluubirira ate nga munne
takiraba nti kyetaagisa. Naye neebaza Katonda nti Mukama teyatugamba kubeera wamu, teyatugamba twagalane nga tatubuulidde engeri gye tulina okukikolamu. Kati wanaatubuulira. Ngenda kusooka kubagamba ekirimu ekivaamu nga tutambulidde mu kwagala. Kuba wanaatugambye nti ekintu kino kirungi bwe tubeera wamu nga tutabaganye. Agambye nti kiringa amafuta, twakayimbamu n'akayimba, kiringa amafuta agakulukutira ku kirevu kya Alooni nga gakkirira ne ku munagiro gwe. Agambye nti kiringa kazi verse 3 egambye etya Ssebo nziriramu kwa Katonda. Eyokusatu egambye nti Onyo olwokusatu omusulo gwa Keremooni guba musulo. Kakati ng'omusulo gwa Keremooni, kakati eno Keremooni eri mu ddungu, naye agamba nti bwe mubeera wamu nga mutabaganye kibeeranga omusulo guli ogujja mu ddungu ne guleeta obulamu. Guli omusulo ogujja mu ddungu ne gukola enjawulo. Agambe bwe mubeera wamu, naye wulira kano ke kasinga okusanyusa nti kubanga eyo, for there the Lord commanded the blessing, nti eyo Katonda yalagira omukisa. Buli lwe tukwatagana, buli lwe tukolera awamu, buli lwe twewayo ewa Mukama, buli lwe tutunuulira ebintu bino nga Mukama bwe yandyagadde bibeere, munnange kiringa kwega Katonda abeere nagalaba beyagadde laba batabaganye wano tawa buwi mukisa. Naye Bayibuli egambye nti alagira omukisa. Era Uganda egambye eti olunyo olwokusatu eyo Mukama gye yalagira omukisa. Alagira omukisa obutagwawo, alagira omukisa, alagira kwega tawa buwi naye akola ki? Alagira omukisa. N'agamba mukisa gwe nkulagidde bano bawo omukisa. Kati ekintu ekyo nze kinzizaamu amaanyi ate ne kimpa n'essuubi nti embeera ne beebanga oluusi ekaluba, nti oluusi ebizibu ne bebanga bingi, kasita tutambulira mu kwagala waliyo enjawulo ejja. In fact ekirala ekyeyongerako okuyamba mu kintu kino ekyokutambulira wamu nga tutabaganye mu kwagala, kino nakyo kikulu nnyo. Bayibuli egamba nti wabeerawo ababiri nga bakkiriziganya ku nsonga yonna ku nsi, nze nja kikola mu ggulu. Ekyo ne kitegeeza ki? Kitegeeza nti Katonda yasalawo nti kasita ababiri, kati ffe tukisse nti yali ayogera ku maama ne taata, kasita mukkiriziganya ku nsonga yonna wano ku nsi, Bayibuli etugambye nti Mukama alina okikola mu ggulu. Okiraba? Kati olaba Sitaani kyava aleeta obuzibu n'atukyankalanya kuba akimanyi ne tumala tutambulira mu kwagala tugenda kubeera mu mukisa lwa mpaka, by force, by fire, by force abavubuka nga babagamba. Kubanga agambye nti eyo Katonda alagirayo ki? Omukisa gwe. Mukama yeebazibwe nnyabo. Gamba nti wano we banaamanyira nti muli bayigirizwa bange nga mutambulidde mu kwagala. Bwe munaayagalananga bwe banaamanyira nti muli bayigirizwa bange. Kaakati raba Bayibuli eryo ate nejja netugamba nti ffe abakkiriza, Bayibuli etugamba nti ffe tuli musana gw'ensi ate ne tubeera omunnyo. Omusana gukola ki? Omusana guleeta ekitangaala. Omusana gutulaga awantu we tutategeera ne tutegeerawo. Omusana gwe gutumulisiza ebyo bye twandigudde mu binnya ne tubiraba. Omusana gulina ebintu bingi gwe gukola. Ate ne tubeera omunnyo. Omunnyo gulimu eddagala, omunnyo guleeta akawoowo, omunnyo gupreserving oba gutereka ebintu ne bitavunda. Omunnyo kati Bayibuli egamba ffe abantu ba Katonda, ffe abantu be balina okulabirako. Etegeeza omuntu yenna aba ayagala okulaba kwagala ku nsi, ayagala okumanya abantu baagalana batya. Munne awo ngenda kuweerawo omukisa. Lwaki? Kuba baba bannyambye okubanga nfunye Bayibuli etambula, eyogera, erabwako ku nsi.
Hallelujah. Era lumu nali mbuulira enjiri ngamba abantu nti maze emyaka biseera byali 9 maze emyaka 9 mu bufumbo naye nze siyombangako na mukyala wange. Omukyala omu nanyiika n'agamba olimba yali mu kibuga yayogera mu kibuga nobihasi konze bannange maama badde soogera ku bufumbo badde njogera ku bwaffe tumaze 9 nga tetuyomba obadde ki ne muganda naye nga tonanyigira na kuyomba. Nze sisobola na kukubalira mikisa gy'okuyomba gye tufunye. Enjawulo eriwo nti gye mitasikoze eki sigikozesezza. Aba tukyaliwo mu abooluganda emikisa gigenda kujja naye buli lwembalamu neŋŋamba bwenyomba ne madaamu ono kikyenfiirwa neŋŋamba bwenkyankalana naye kitatambula bulungi. Omanyi wayo ne Bayibuli bwetugambira nti tubeere nga tuli bumu nga tukwatagana bulungi saala zaffe zireme kuziyizibwa. Nze ndi muntu asaba ennyo nsiganyo Katonda. Kaakati bwembalamu neŋŋamba naye bwenkyankalana ne maamu ono oba katugamba alina ekintu kye yakoze ne kinyumiza. Kaakati bakitegeeza nti bwe mbanga sinalongoosa esaala zange zonna zensaba olunaku olwo okuggyako egamba mukama wange ensonyiwa zonna ziba zigwa bweru ziba tezigenda kunkolera. Era ekyo ne kituuka naye bannange omuntu omwagala otya n'otuuka n'okuba nga toyomba naye, omuntu okola otya n'otuuka nga tofuna bizibu naye. Kati mu biseera ebyo nimba nga nali mpeereddwa omukisa okusomesa abafumbo. Mukama n'angamba yogera ku kigambo family. Kati bwe nakitunuulira ne nkijjamu ebigambo ennyukuta ziri 6 naye kyajja bulungi mu Luzungu ng'ekisooka eri fa nga ekigambo kyawo ne kibeera friendship. Ekyokubiri a ne kibeera acceptance. Ekyokubiri nebeera ma mu Luzungu kye bayita mentoring. Ekiddako I oba E eno nebeera involvement. Then ne tufuna ne la ebeera loyalty. Ne tufuna ne Y oba ya nefuuka yielding. Kati bye njagala okugabanako katono. Family eno okubanga ebeera Katonda ky'ayagala erina okubeeramu ebyo ebintu 6. Era ebyo ebintu 6 tosobola kubeera nabyo nga tolina kwagala. Era bwe tunaamalira awo tujja gendako mu Bakolisi ekisooka sura 13 batunnyonnyole okwagala kyeki okitambuza otya. Naye kati njagala okusooka njogere ku kino. Era famire yammwe bwe badde eri mu bino manya nti eriko ekintu kyali mu kiraasa. Kyali mu musumba. Njagala okulaba anti kati ekikulu wano temusobola kugamba amiina, temusobola kunfuuwa naye nze njagenda mpeereza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati ekisookera ddala twetaaga tubeera tutya nga tutabaganye. Tulina okubeera n'omukwano. Tulina okubeera n'omukwano. We have to have friendship. Omukwano kye kiki? Omukwano kwe kwagala omuntu nga bw'ali. Omukwano kwe kuba n'omuntu nga wamuwa ekifo takyewa gw'olina okumuwa ekifo mu bulamu bwo naabanga omuntu oyo mutwalanga omuntu ow'omugaso. Olina okusalawo n'ogamba omuntu ono agenda kubeera kumpi nange, ŋŋenda kumusembeza. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati ekyo ekintu ky'omukwano mu maka kizibu lwa nsonga ki? Kuba bw'obeera n'omuntu amanyi emikwano egisinga tubeera nabo ne tusisinkana oba ku kyaki oba yonna gye twesanze, bwe tumala okwesanga ne bagenda ffe ne tusigalawo. Naye kakati bw'obeera n'omuntu ng'omugamba mukwano gwe ate obeera naye ne yeebaka katugambe abafumbo n'azuukuka ng'ofuluuta bubi nnyo yasamye n'akutunuya n'agamba bannange ate ono nga yeebaka bubi. Oba wali abantu abatamanyi kwebaka bulungi nga beewombesa emikono bakasuka eno amagulu eri n'agamba bannange ate ono nga mbuzi otulo. Kakati awo omukwano we gukolera nga kirabe engeri gye kyasamye. Kirabe kino kikwano kyange. Omuntu bw'abeera mukwano gw'omwattu tulina engeri gye tubakwatamu. Kakati bwe tuba tunaabeera n'omukwano ewaka tulina okufuba okulaba nti taata ne maama mulina okubeera n'omukwano.
taata ne maama n'abaana mulina okubeera omukwano, abaana n'abaana mulina okubeera n'omukwano. Ate muwattu nazuula ekintu nti omukwano tebasabira musabire, omukwano bakola mukole. Nina mukwano gwange Bishop Kalibala bambi yagenza okubeera ne Mukama kakati bali bogeraawo omukulu Bishop deputy we n'agamba bannange Musumba wali mukwano gwa naagenze naye tusaba naawe obeere mukwano gwaffe. Kakati omusumba yali abuulira musumba wange musumba Ndyanawo n'agamba ekigambo n'agamba bannange emikwano tebasikira, emikwano bakola mikole. Era Bayibuli egamba n'okugamba nti ayagala okubeera n'emikwano ye mwenyini akwane. Ekitegeeza nina okusalawo nze nga taata nga ngenda kukwana mukyala mukabi. Omanyi kyangu okwagala omuntu naye ng'omuntu oyo mukwano. Kyangu nnyo. Manyi abantu bangi baagala pulezidenti waffe basobola n'okufiirawo. Abantu baagala Bobi Wine. Abantu balina abantu baabwe baagala naye abantu be baagala si mikwano gyabwe. Kubanga kati nze nnyinza okubanga kati nga Pastor Godson mukwano gwange mwagala nnyo naye omukwano gwaffe era luli twekubira amasimu nedda mwana tubenga twekubira ku masimu kuba omukwano guno gwa nkukubidde kuba mbadde njagala kukugamba ekiga ogwo teguba mukwano naye n'okwata esimu n'okubira munno emabegakaawo bambika mbu nfudde naye we namanyira mikwano gyange obwayo biki bino bye mpulira ye sitaani mulimba nze nakiganye nga kankukubire tosobola kufa bw'otyo kati gwe bw'ofa oba otulekedde ani nedda era natandise n'okusaba n'okusiibira olina okubeerawo ng'olaba ono mukwano gwo asazeeyo mu wiiki eyo tagenda kulya kubanga ayagala okulaba nga wooli akitaddemu gwe mukwano. Friendship in the family. Ate muwadde ekira kye nazuula tosobola kubeera mukwano n'omuntu nga tokumuwadde budde. Okuba n'omukwano n'omuntu olina okumuwa obudde. Nina mukwano gwange Babazi David ali ku Watoto akiyita airtime. Olina okuba omuntu airtime. Kati nga guno kuba mukwano mwattu bawadde airtime yange naye waffe tulina service sigenda gibeeramu ate kati wuno ndi wano mukwano airtime ngibawadde kyebayita omukwano. You have to be a friend of a person. Mulina abaana bawa omukwano nga tebanakula nga bakyali bato. Make them your friends. Oyogere nabo omwana story jangu tukubemu olwali wano n'abaana abazadde abamu abaana bwe bakulabanga okomawo ne balyoka badduka ndaddi wuyo mugende muva kubanga gwe bw'oyingira otandikira ku nsobi eziri awo kera n'obeera ng'ekitalo lumu nga tukyali bato maama yabeeranga mukambwe kati twalaba bannange twali muzanya wakati twamwekanga ng'ali awo ne tufuuka ne twekweka maama nnyabo gye yatukuba olwo naamunziruka mutya siri maama wammwe kati mu mazika nga nkuba emiggo yankuba nnyo omutwe gudonga kino gwe wagambye bano nti wuuyo ajja nankuba omutwe nekali maama naye gwe nawe teweebuuza lwaki abaana bwe bakulaba tebadduka kujja kulaba badduka butusi kaluuyo tobaddewo maze wiikisi bbiri otuuse kyekisoose okufuna kyetukugjeemu miggo wetolabanga osobola okudduka n'oyaniriza omuntu ayinza okukuba saawa yonna alina obuvumu gye nabujja naye ndowooza nakozesa busungu. Kati ebiseera ebisinga bwe tutakola omikwano oli omusajja yankoze bulungi emikwano tebasikira emikwano bakola mikole. Mutwala obudde n'ogundi ono njagala abeere mukwano gwange. Nina omuvubuka omu twali tumusumba ne baba n'obufumbo nga buzibu nga bw'owulira madaamu ugamba nange omuntu bw'ati obeera naye otya nga bw'owulira naye ogamba omuntu bw'ati obeera naye otya. Kati lumu ne ngenda mukyalirako nagamba musumba nafunye okwolesebwa nti nafunye okwolesebwa nga kwe kuno nti ono omukyala nsazeewo ŋŋenda kumwagala oba ayagala oba tayagala. Nsazeewo okumala omwaka mulamba ŋŋenda kumwagala nga sirina kyemugyamu naye nga mwagala bwagazi nga bw'ogamba nti ndeetinga omuntu tuli mu girlfriend
mujje mu bya wife kuba yali atandise okufuuka wife awo ate omuntu bw'abeera wife ayinza okufuuka knife saawa yonna konze njagala okulaba nti njagala okutambula n'omukwano guno mukwane muyita obunnyanya obulungi muwe obudde ate mwatu kye nazuula buli lwobanga mmwe taata ne maama mulina omukwano buli tteeka gulina okugenda ku baana engeri gye ntunuulira abaana bange nembeera mwattu kubanga ffe engeri gye twakulamu twakulanga ente mu kiraalo buli omu ku lulwe Katonda waffe ffenna nga tuli awo liganga kati era ne mu bukulu osika kisike okujjako kati nga muto wange twabeera close kuba twasolanga wamu naye kati bano abalala ebintu byakunyiganyiga byakupangapanga byakusika bisike tebiri natural naye bano abaana ndaba ekintu kyabwe kibatambulira bulungi ate nekinziramu amaanyi kubanga okulaba nti ekintu ekyo bakirabira ku ffe balanga tweyagala balaba tetuyomba balaba tetukaayana ne bagamba naye omuntu banange tetwejaamu tetucyankalana ate mmwe tunakiraba omuntu nga yabadde mukwano gwo ne wakola ensobi tuyabika kubanga mukwano gwo muntu babeera mukwano gwo tokaayana naye kwaba mukwano gwo muntu babeera mukwano gwo n'abeera leeti ate toweefulanga ng'ekizibu kwaba mukwano kimukwana ate kinkuyambeko ki era edda nafunanga obuzibu nga madamu muba mugenda kusimbula neyekunya nga nkuyita kwekunya nga siraba nti alina nebuvunanyizibwa obulala naye twali twogerawo nenga naye omuntu ono mukwano gwange muyambye ntyo okubanga yeetegeera era munemubuuza naye maama gwe lwaki oluusi bwe tuba tunasimbula ate n'oddayo biki ebikuzanga naye munange zisiringa ggwe nga bwe tugenda omanye okukomawo n'abantu balina okubanga emmere emala kwegamba ebyo byonna nakadaddi ntegeka gwe netegeka abaana nentegeka ebintu bye tunaalya nga tukomyewo gwe tolabanga nina ebyokukola bingi mwattu kubanga mukwano gamba nina okumutiikula era okuva olwo nensalawo neŋŋamba ngenda kumutiikula eky'abaana kimuggyeko nze abaana mbabeeremu ate nenkyalaba ku Sande oluusi mba nina byesinamaliriza bulungi obubaka biki nkyabiteekateeka wamu awo konze kati bano ngenda kubakolako ku Saturday era byonna bya mukwano nga njagala mukwano gwange abe n'obudde obwekwewandiikako manye abakyala bane engeri gye beewandiikako ate n'akasangula ate n'addamu n'akawandiika nga omuntu ono njagala okumuwa omukisa akole ekintu ekyo kuba mukwano gwange kuba mukyagire awo Uganda komawo nkyogereko naye omukwano gukola ne madamu naye n'atandika okunkolako omukwano kasi namuteekamu omukwano nalaba naye ng'ateekamu omukwano ng'atandika ye mukwano kakati kati weki ekintu kino naye ddali lwaki tonyambako ku kintu kino kati engoye bw'ozijjamu bw'oba ogenda kuluddamu nze njagala nnyo okuddamu engoye zange zaagala zikaddiwe mangu bwe mba saalutuyaaniddemu nduddamu ekyo kyaffe kyeri okitegeera kalesaati bw'ogyolereza kumugenda kukaddiwa onokikola olina okukola ki olina okugiteeka ku hanga ziizino wano nzikuteeredde wano era nga naye kyakikola mu wagyerabidde bambi nga noolaba nti luli yasirikanga ogenda okala omuntu ng'asiise oba abadde ki oluvannyuma neddadi naawe nedda nina emirimu mingi noonyongerako emirimu naye nga kati bakuyise ddadi nedda so si kimukwano weerabidde nate kwegamba omuntu bw'abeera mukwano gwo n'engeri gy'oyogera naye kola ki ekyukamu gambako nti amiinaawo endala ya acceptance oba okukkiriza omuntu nga bw'ali basebo ne bannyabo njagala okubagamba ekintu kino nti nalaba nti Katonda takola nsobi Katonda talinaayo muntu kino ngenda kiddamu emirundi ng'ebiri teri muntu n'omu Katonda gwe yakolanga mubi bamumpulira abooluganda buli muntu yenna gw'olaba ku nsi kuno Katonda yakola mulungi ekyo omusumba okijjawo mu bayibuli egamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ne mu ngeri yaffe etegeeza buli muntu yenna gw'osanga wonna yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ekitegeeza Katonda bw'amulaba yeeraba naye obuzibu bwajja nti twagwa okuva mu kitiibwa kya Katonda
kyobulaba obulokole butuyambye n'omanya nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo Yesu aba afuuse ekitonde kijja ne tutabatunuulira nga bwe baali. Nina abantu be nayogerako nabo nga balina obuzibu mu bufumbo bwabwe nga bungiko nga bwatandika bakyali awo mu mikwano nga bakyayagala kakati ne kijja kireetamu obuteesigangana. Kati nali njogera nabo ne mwamumanyi obuzibu bwe mulina mmwe mwagaana okukkiriza buli omuntu wanjawulo ku munne. N'okukkiriza nti omuntu wanjawulo ku munne. Nze Mukama yatuwa abaana bana naye abaana baffe buli omu wanjawulo ku munne. Waliyo kye bayita mu Luzungu temperaments, waliyo ebikula bina eby'abantu. Waliyo abantu abali babayita visionaries oba kyeki abalina okwolesebwa ne tubaawo abantu nga bo ba implementers bakola ebintu kasitafuna omuntu n'amuwa ekyokwolesebwa akikola naye nga ye tatera kuba nakwolesebwa okwo naye nga ye Mukama yamukola nga ye mukozi wa bintu bye bamulaze okukola. Ate ne wabaayo abantu nga bo be bayita team player nga bakola n'abalala. Ate ne wabaayo abamu be bayita abagundi basangwins oba abantu abakyamufu abasanyuka. Kakati obuzibu bwe buno omukyamufu bw'atunuulira ono atakyamuka alowooza aliko ekikyamu. Nedda nnyabo ono atakyamuka naye bw'akutunuulira akulaba oliko ekikyamu. Era babuuza kati nze oluusi bambuuza naye bw'osirikako oba ati n'oyogera bannange omusajja oyogera ati bo nga baagala mbeere nga bo ate mwatu bwe nsirika ne mbeera nga bo mbasirinze oba mulinanga Buganda. Era nagenda ne mpasa mukyala wange mwabamu mumumanyi emboofu eri bannange story. Omwana yankuba nansenzebula naye tugenda okutuuka ewaka nekimbuukako ng'omuwala tayogera era ng'atuddeawo ng'asirise bw'ati tayogera nga bw'anyiiga tomanya bw'asanyuka tomanya naye bw'olaba akaaba omanya asanyuse nnyo naye mukyala wange ne bw'omukola kitakaaba. Naye bannange omuntu bw'ati obeera naye otya paka bwe nakizuula nti ono era nakizuula nga ngenze kukyalako ewaabwe twagenda ne tusiibayo nga tuli awo tutudde bano bantu baganda nnyo ate nga baali basiraamu. Mukyala wange yali musiraamu. Kati balina engeri mu busiraamu abakazi teboogera mu public ate bakulira mu lubiri ekibuli ne babanga nabo balina ekintu nti abaana abawala tebayasamasama na bigambo. Kati ebyo byonna training eyo gye yafuna n'ekikula kye kyennyini nti muntu musirise ne tujja tufuna obuzibu nti maddaamu nga tayogera. Kati bwe twagenda ne tukyalayo ne tutuula awo nga tutuula kakati muzeeyi Haji ng'ayogerayo ekigambo kimu omusana gwase mwatu gwase kati ne twogera ku bwasirika nga tusirika ate akuzeekuzeemu bayogeramu ng'amala n'asumagiramu ne yiba ne tusirika. Era Katonda kino kiki nga bannange mbadde nsaba okwogerayo ekigambo nze bannange byose nenzijja wano Mukama nkola ekidaala bulungi ne mbagamba nti kubanga kyendabye wano kindaze nti mulina family disease, mulina ekirwadde kya family ekyokusirika. Ne baseka ate kirwadde kikonze bannange ewaffe ne bwe tubeera bana mwetaagayo omuntu akubiriza emboozi kubakati ono aba ayogera n'ayogera kati sokoleke ne musoka museka kyeno ne mudde eno keganga ffe ati mubeera ewaffe kiri nomo. Kati bwe mbeera awantu ng'abantu tebongera ndabira ddala nga ndi wazibu naye kati okuva olwo nensikiriza nti ono madaamu alinayo abantu abamufaanana ate bangi kuba family erina concentration y'abantu bwe batyo. Kakati nenzo nakomawo nga nzikiriza ne ngamba kati ono madaamu nina okumuyiiya ne munyumirwa mu busirisi bwe. Aba muli mu kiraasa abooluganda. Abantu abamu ekituleetera obuzibu mu Luzungu kye bayita managing expectations oba okubanga osobola okukwataganya by'osuubira mu muntu. Omuntu bw'obanga omusuubira nti anaayogera nnyo naawe naye nga tayogera naawe ogenda kufuna obuzibu naye. Expectation yo kati olina okukikiriza n'ogamba naye omuntu ono ye tayogera nnyo. Kati wali abantu abamu be banyiiga asirika musiriza. Kakati bw'aba anyize ng'asirika n'omusikaasika n'omusimaasima naye bw'aba ki bakugambako nga wenyinza nga weesunguwaza mu kifo ky'okwogera bw'olowooza ssebo ebintu byonna obeeranga bwebisa wansi wa kapeti olowooza biba bigenze era bisigalawo era bijja lumu kijja kwabika.
omuyaye muleka akulinga down accept nti ono bwanyiga abeera bwati oli abamu abasinga baba talina sente akambuwala nnyo bamusaba sente ate sente naba mumulowooza sente tuzinona ku mitwe nga omanyi ku miti ng'omanyi olwo talina sente kati accept him bw'olaba akokolera embwa nekava omanya alabika talina sente n'okikkiriza n'omanya nti kino kijja kuggwa kiyitawo acceptance eri abaana ewaffe nga bo bintu by'emikono amanyabo akiraba bulabi lumu n'akikola ate n'embeeramu babiri nga bo basomi academicians ne bw'atakola notice ne bw'atawandika notice mu kiraasi ebigezo bijja bikubidde waggulu kati nezijja nfuna obuzibu nti olina bano mu kiraasi bakola bulungi naye ate bwe bawa ebino ebyokola practical babikola naye tebabyagala kegamba bw'omuwa practical olaba omuwadde ekibonerezo ate netuuka ekira nakkiriza nti bano bo bajja kutukasiza wano naye eno saidi zeeno tebaliyo bulungi naye ng'era okukosa oba badevelopinga bonna naye expectations zo noziteeka wansi naye ate omuntu oba tomwagala tofaayo nnyo kumanya afaanana atya kati ekyo ekintu kya acceptance abooluganda kimanyi wengenda kukibayambamu mu kiyige naye kye baakuwa kyolina omuntu ayinza okuba nga yajja nga mutonotono naye bwe yajja eno naddala bamaama abo oluusi bwe bazaala ne bayiika bwe bati okay kati ndoga naye gwe weefeeko abantu badduka wali abantu balina emibiri nga ne bwatunuulira emmere agejja ate ne wabaawo abamu bakumbira mu mmere tebagejja kati nze nendya breakfast nendya lunch nendya supper ate nenkola ensobi nensuulamu awo simanyi bukyayicaayi ekitono ennyo mu wiiki nteekako kilo 2 kyabulabe nnyo kati ndi mu myaka nga 6 ndowooza sirya sapa kyakiro era bwe mbakyaliranga emmere temunteerako kati noolaba nti naye ti mukyala mukabi tulya emmere yemu kati yaali ya mutono bwati era ne bwasiiba obusiibi asala weight ayinza okujja ku kilo 5 nze ne bwensiiba luli twali tusiibye zino ennaku 3 eza dry naye nekubanga push up nakuba push up zange 2 oba 3 kati tuli banjawulo kati omuntu olina okumuyiga n'omumanya nti gundi wange ono bwatyo bwali ono ne bwali anyirira bunyirizi tagenda kwejja ono ne bwagiraba obulabi ajja gejja n'omukkiriza nti nawasa mutono naye kati yagejja ono gye nina wano sikyalina kyakikolera kantambuze kino pano beat spray drive naye toddakwawo ne westressinga munnange omuntu bw'omukkiriza kyekiyamba omuntu okuterera eno tulinayo obuweereza bw'abaana twalinayo omwana nga mugezi naye ng'atawanya nga mubbi ng'akuba banne kati nemusanga ng'akaaba mu kkubo konze kiki nti bangobye maneja ngobye ku projekiti konze saketa gendeka nemuleeteeka kati nemugamba njagala ontererezeeko ebintu byangawo mu kisenge kyaffe mwana wa kunguddo muyaaye munnange nemulekawo netugenda mu tawuni nakomawo ng'akaaba pasita lwaki onkoze ekintu bwekiti nemugamba kiki nze enzaalibwa tebanneesigako kati singa nakufujjo abantu bakukoba tebakwesiga nze nkwesiga oli musajja mulungi oli musajja mulungi tosobola kunziba osobola okunziba siri mukwano gwo mwana yakaaba nagamba nzizeeyo bampeeyo omukisa gumugokka nemuzaayo era bwe yamala nagamba ebyokusoma ebyo byawansi sijja kubisobola njagala kuzimba kati sebo azimba alina n'abantu bakozesa oyo omwana bamuwa emirimu kuba bagamba mwesigwa kyava kuki I accepted him nga nomuyaaye wange ono nina okumusembeza nemukolamu omulimu ekyo si kyangu naye olina okukkiriza omuntu olyoka omuggyemu ekiryo kye nga Katonda naye bwe yatwagala nga tukyali boonoonyi n'atusembeza he accepted us just as we were n'agamba mujje nga bwe muli
kati bwatandise bwatukolamu omulimu era n'oyo musumba wamwe Godson gwe mwagala ennyo si bwe yali naye Mukama azamukolamu omulimu yamukkirizanga bw'ali atuwadde omukisa lwaki kubanga Katonda atukkiriza buli omu bwe tuli kati ekinuma nti ffe wadde nga twagala Katonda atukkirize nga bwe tuli tetukkiriza bannaffe nga bwe bali so acceptance is very important era nsaba Mukama atuyambe abaana abo boolina tukyala wa mulirwana nogane bannange bano abaana baabe balina empisa nenze ninawo bagaki nedda nnyabo ababo boolina bakkirize era ojja kwewuunya Katonda ng'akola mu baana abo buli bw'otalabanga oba mukyali mu kiraasi abooluganda haleluya point eddako mentoring tetwandise okukuza abantu okuyamba abantu okukula menta onobanga omuntu otambula naye omuyigiriza ebintu mpola mpola n'obwegendereza nga tolagira mulagire ng'oyigiriza kati nze nagenda okuwasa madamu nze nga njagala nnyo akawunga ono mwana muwala abakulira mu ssente mundu muganda emmere gaba matuuke kawunga kiba kiwunga ate nze nga njagala akawunga kakati bwe yakafumbanga ng'olaba tekagenda kuvaayo bulungi naye nekama nti ngamba ono nja kumuyigiriza bwe bagoya akawunga nga nkegoyera nemuteekamu obulungo byonna nikamama jangu olabe waliyo type eno waliyo n'ekika kino ebika by'obuwunga byonna mbimanyi n'ayiga akawunga ate kati mwattunga bwali omukyala n'ayongeramu ebirungo n'ansinga nze yamusomesa ne tubanga tuli akawunga nga kawooma sibo naye madamu wange ali akawunga ennaku naye nga kyava ku mentoring kati nze nafuna omukisa nti P7 vacation nga maze P7 bantwala nendera abaana ne mu S4 era nalera abaana kati nagenda okutuuka eno nga manyi okulera abaana era nze omwana ne baba mutagala kulya muwe emmere n'agirya kati naye nga obeerawo ng'omwana akaaba first born ng'olaba madamu naye akaaba omwana oba lwaki taziga muwadde n'empeere konze muyimbire obuyimba ate nyimbe buyimba ki kati nze nga mujjako omwana nga neeyimbira obuyimba ab'olugisu olere olerere ayakindike nakobole nakobole yonune nyobikule olere ogenda okulaba nga akaana kasanyuse nga katandika okuwuba obukono ng'okawe egundi enywanto nga sibo nga kanywa amata nga kasanyuka abukikuliza otya nemuyigiriza agenda okuddanga naye ali awo amuyimbira obuyimba bwesitegeera naye ng'omwana olaba aseka kati ebyo gye bayita mentoring naye ebiseera ebisinga omuntu n'omuwa amateeka tomuyigiriza bwe bakikola abaana n'obawa amateeka tobayigiriza bwe bakikola ogenda okwesanga ng'ebintu tebitambula bulungi lumu nagendako Bungereza twagenda okutuuka ewaka ng'emmere ssebo omukyala ayomba buyombi nagagwe obadde omanyi nti gwe olina okufumba kati muzereeti nagamba bannange wetuwedda tolaba ku mawulire nti gundi amawulire gafunye obuzibu gundi train zafunye obuzibu there was a big accident mwandi kipulaani eyidde simanyi biki era munfumbire nze ndye Katonda wange era nakomawo neŋŋamba bannange abaana bange balina okuyiga okufumba abalenzi nina basatu naye bagamba mugende muyiga okufumba nga buyingirire eno bufulumire eno buyingirire eno bufulumire kakati lumu nembugamba ku Saturday ffe tufumba nasanga mami asala yawe ebitungulu nemuyambako nembusala enodati katakatanga osalanga bana abachief bwe babusala kati bwe namala okusala bwendi ojja kwesala dadi konze nedda waliyo tekiniki gyokukozesa nange njagala kusala konze nedda ffe tujja kufumba ku Saturday maama bankeera tugende tufumbe konze tufumba lanchi dinedda tutandike breakfast wagamba Saturday netugenda netukola amagi lunch netufumba kati as I speak now abaana bange abalenzi be bakyasinza okufumba emmere why because I mentored them saakisabira busabizi natwala obudde nembeera nabo abaana ne bayiga kye bayita okufumba ne bamutagamba nti amiina nze manyi ndi mu kiraasi nsomesa haleluya ekiddako tukiyita involvement tosobola kubeera na mukwano n'abantu tosobola kukola family ne mubanga ekintu mukitambuliza wamu nga toli involved oba mu Luganda kye bayita nga teweenyigiramu mu bintu ebigenda mu maaso ebiseera ebisinga
ebintu tubireka ne bitambula byokka naye Mukama atuyambe tuyige okwenyigira mu bintu involvement beera wenyigire mu kusoma kw'abaana ne bwe bati wasoma mubuuze baba wadde wakirirwa get involved era yabadde ddi nzuuza eggulo ku makya tabani waffe omukulu yaze n'agamba abayi ono omwana asoma online notice ze mwali muzitunuddemu mubeere involved bannange nze bwe ngenda yajja kugamba nina olugezigezi mubeera involved wakiri oŋŋambe nti omugambe nti nja kujja mu checking engako but you have to be involved that tosobola to be involved naffe tojjukira nti wajjanga netukola nawe homework wano kakati ono tokyakola naye homework kitandikeko omugambe nja kubeerangawo nkole naye that's what we call involvement nga kyenya abanyumirizaako ali emabega nti madamu yali atwala obudde bungi nga kati nembeera involved nenga naye omuntu ono omuyamba nti okumutikula bino ndokole ku budde kwe ku makyabe nga asobola okwemalako obudde obuwera aleme okukola oluusi yajjanga n'obuntu nga muli mmotoka nga yewandiikako biki ajja n'obumirazi bwe oluusi bwokula mu kiriko ne kaggwa naye bannange ddaddi tuvuga bulungi kati ng'ebyo byonna singa abadde yamaze okwekolako obuntu bwe tebwandigudde era teyandirabye nti ekkubo lirimu ebinnya naye neebaza Katonda nti bwe nabeera involved ku Saturdays n'ekikawo kye twayitanga shoe polishing competition awangula okupolishinga engatto ng'afuna gundi ice cream asiringi 5 abaana banna kati nsooka ne mbayigiriza engeri gye bakubamu engatto then the next day ne bazikuba nfunayo 20 buli omu n'alya bakikubira ennaku ku week Saturday nga 3 nga 3 nendekera okukola competition naye nga bayiza okuba engatto zaabwe ekitegeeza kati ekyo mama okuba engatto z'abaana nga kivuddemu I am involved in it oluvannyuma obawulira bakaayana toyambala eyo temakinga nze gye njagala ng'ate nakino kankinyigiremu nenfunamu magazines ezirimu engoye ze bamakinga konze mujje tugenda kukola matching competition nabo ne bayiga okumakinga ekyo nakyo nenkimuggyako nengenda nga muggyako by being involved kati naye alina ebintu byalaba ebyantawanyanga naye n'abeera involved nga mmanyi okukeera nenoonya sokisi nezibanga sokisi nambuza wazitaddewa ng'oyagala kumugamba singa ntegedde we nazitadde singa zinoonya osobola n'okuyomberako awo naye n'anyamba awo n'abeera involved mukyo n'ateekawo clean socks the socks noba nga she has organized me so bw'oba oyagala omuno love in the family mulina okubeera involved haleluya ekirala mu luzungu kye bayita loyalty oba what is your loyalty sebo Musumba Godson okubeera eyesigika Uncle Senoga weewaawe tenakiise omwesigwa kibuzeemu Musumba naye kankirowoozeko ndabe etamu entuufu kale ojirogenda mu maaso ebanga omuntu bwe weesiga kyenabadde nange ndowoozezza naye nga ndaba kibulamu looyo ye muntu tubayita omwesimbu omuntu agendera ku biragiro agendera ku bibamugambye ate n'abituukiriza bw'obeera mu famire nga teweesigika famire eyo tejja kubeera mu kwagala ate tejja kutambula bulungi Mukama atuyamba abooluganda tube nga tusobola okukolera ebintu wamu ng'abantu ba Mukama ng'ebintu tubikwatira wamu ng'abooluganda ne tuba nga ekintu kyaffe tukikuba bulungi tukitereeza so being loyal is very important nga oli amanya nti ono bwe mugamba kino n'agamba ngenda kikola ajja kikola era bw'atuuka abantu ne kimulema ng'alina okudda n'agamba kyannemye being able to be loyal to one another ekigambo kyo nga kyoyogedde okitegeeza era lumu nali ngamba abaana nti nja kugulira switi twalinawo omukyala asomesa Sunday school nanga naye ddadi era olina okumuleeta konzi lwaki nti bw'omugamba nti oleeta switi n'otaleeta oba omuyigiriza nti akulimbenga naye kati okuva olwo n'andeetera obuzibu bwe mba njogera n'abaana nfuba okulaba nti bye njogedde ngezaako okubituukiriza
ate nenkiraba nti ate kakati kati bwe mba nkikoledde abaana nokikolera ne maama w'abaana oyo. So kati being loyal is very very important. Ng'oli amanya nti bw'omugamba ekintu ajja kikola ate akimanyi nti ajja kola follow up ekintu ekyo kituukirire. Kanjogereko ku kisembayo yielding to one another oba okugonderagana oba okuba nti tolemerako abantu abasinga kyange ekyo oba n'ogamba njagala kateni za bbulu wewe nakyala mukama nga yabawumukisa balina ennyumba katonda wange tunulanga omuntu naye batandika kunze bannange you don't look happy mulabika temuli basanyufu nti oyo gundi alemera ku muzibu nnyo simanyi bikika naye twogera nga kizibu koze kati kiki ekibatawanya mu kiseera kino agamba ekizibu kye tulina wano kateni ng'omu ayagala yero n'omutima gwe gwonna ng'omu yakyawa kintu kye bayita yero era yakyawa ne gavumenti kubanga ya yero kati ng'omukyala ayagala bbulu oba yali bbulu oba green bbulu ndowooza yali bbulu naye bannange nga balina obuzibu naye nga balina ssente koza ati n'ekintu kyangu abooluganda tukizanye bwe tuti nti tugule gundi 2 seti 2 eza kateni. Omanyi baleeta zino kateni ng'osobola okuteekako layini 3 ak'omunda katimba then endala n'endala bazireeta ebiseera ebyo bali bakazireeta nali naakaziraba koze muteekemu zonna kakati gwabeerawo omwami bw'akomawo ng'omusikira bibbulu bye anti bibbulu biddugaza luumu eba ekwata konze nakyo tusobola okukiyiiza nti ebisenge eno yonna ne tubisiiga bright colors kakati yono bw'abeerawo ono bw'aba agenda bw'ati nga bibbulu byo obisika obiyizaayo munda ng'osika yero zo zijja nga zaaka watasiiba na wano naye era sibyagala okyekoonako koze bannange kati katonda eyatonda yero gw'omuyita mulalu neyakola bbulu nga ate neeti kati neeti mufune ng'erimu otumuli otwa yero otutono n'otwa bbulu nga ya white mukikombining era twagenda nabo ne tulonda kateni ne baziteekamu ne baseka nakali bannange twagenda nakwawukana ku lwa kateni obukateni. Okay, yielding, we need to learn to yield to one another. Era nsaba mukama abooluganda atuyambe tube nga tusobola okuyiga nti omuntu oyieldinga n'oleka munno naye n'ayisaawo ekikye naawe enkeera n'oyisaawo ekikye naye ati muwatu bwemma mweyagadde temubeera muntu ono kyono biba byammwe ne mwogera ku nsonga omukwano ne guyigira mu maka mukama ne yegulumiza. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Simanyi oba mukyaliyo. Tukyaliko musumba. Halo. Amina. Kati njagala okumaliriza na kino nkyalinayo ku budde oba bumpeddeko buweddeyo musumba buweddeyo. Okay, mukama yeebazibwe. Nendowooza ne bwe tukomaawo nze nzikiriza nti mukama alina byayogedde n'emitima gyaffe naye mbadde njagala mu budde bwammwe musomeko Abakolisi ekisooka 13. Nzikiriza nti mukama ajja kwongera okukigaziya kuba yatunnyonnyola okwagala kyeki n'atugamba kugumiikiriza kukola biki era ebyo bye tukola ebyo bya Abakolisi ekisooka 13 kituyamba okukola bino. Mukama abampeera nnyo omukisa mwebale nnyo omukisa gwe mumpadde kubanga nsobola okubeerako nammwe mu nnyumba zammwe mu bisenge byammwe mu madiiro gammwe nga tukaba n'ekigambo kya Katonda. God bless you. Wow, bana tukwireko ku musumba waffe mu ngalo olw'ekigambo ekirungi ekiwa mu bwe kityo tukwireko mu ngalo musumba. Sebo musumba Sam Kabi twagala okukwebaza ennyo nnyini ddala olw'ekigambo ekiwoomu ekibadde bwe kityo ku nsonga ey'amaka nga twogera ku nsonga ey'okwagala mu maka ge tubeeramu. Era nze nkakasa nti nno ekigambo kyo tuwadde leero kituzisaamu amaanyi mangi era ndowooza nti nno abajulizi bangi
abagamba nti nekigambo kibadde kirungi nnyo ddala. Kambuze oluganda omu Alan kwoli Alan kiryo Alan. Okay. Alan yalabika taliiko bulungi. Kambuze Susan kwoli? Susan, hello? Hey, okay. Oluganda Martin kwoli? Ndi Musumba, kwetuli Musumba. Okay. Kambuze Susan, kikyoyizeemu mu kigambo ekyaleero ekirungi bwe kityo ku nsonga y'okwagala mu maka naddala ewuwo? Okay. Mukulu Martin. Webale nnyo Pastor. Mbadde wano ne bba wange Michael. Amiina. Nakiwuliriza ekigambo kibadde kirungi nnyo. Amiina. Kye tuyizeemu kuba nti tulina okubeera nga tuaccommodatinga buli omu kyayagala. Okubira ku sayidi emu nti buli kaseera omuntu omu kyayagala kye kirina okuyitawo naye nga y'omu ku ffe nga tucompromisinga. Kyenjizeemu Ssebulere. Amiina. Ate mwami Michael baleke. Well, nsanyuse nnyo nange okubeerako leero okubawuliza. Kibadde kirungi nnyo okuwuliza ekyo. Era nga mukyala wange kyagambye, it is important to accommodate. Kirungi nnyo okwaccommodating omuntu. Ekyo kimalawo obutakkaanya mu bintu ebisinga mu family. Bwe muba mukkiriziganya ne muteeka wansi oli n'agamba njagala kino n'ayagala kino, mwena ne mujja wamu. It's important kuba kiyamba okumalawo obutakkaanya basically kyendowooza nga nze. Webale nnyo mwami n'omukyala baleke ku kye muyize ku lunaku olwaleero. Nja kusaba nti tweteeketeeke okusembera buli omu w'oli funa omugaati ofune n'ekyokunywa. Tugenda kusembera nga twagambye nga tandika service eno, era nja kuwa eddakiika emu yokka okukola ekyo nga nsaba Uncle Martin Senugana naye atuwe kimu ekimukutteko okumiga kuno okwaliwo nga tweteekateeka tegeka omugaati gwe n'ekyokunywa kibeere kumpi awo tugenda kusembera. Uncle Martin. Wangi Musumba. Kyoyiseeyo kimu bibiri kubanga eno njiri ebadde y'amaanyi nnyo olwaleero. Ekituufu Musumba, enjiri ebadde y'amaanyi. Ekigambo ky'okwenyigira mu ndabye nga kibadde kikulu nnyo. Kulaba nti abaana balina homework n'otuula nabo n'olaba nga batuuze. Kati tulina abaana basoma online oluusi bakola ne bavaako ne badda ku WhatsApp. Naye bw'oba weenyigidde stress eyo gy'oba naye oba bali ku work oba bali ku WhatsApp eyo oba ogigyeewo. Ndabye nga oluusi stress gye tufuna eba lwakuba tetwenyigiddeemu involvement. Kinkutteko n'enkiyiga era ngenda kukikwatira ddala n'amaanyi. Ensonga endala gye njizeemu eya mentally. Engeri gy'oyigirizaamu nga temunaba kuyingira bufumbo, naye ndabye Omusumba engeri gye yayigirizaamu mukyala ogwe yakawunga kati akagoya amusinga n'omusinga. Kati enkola eya bwe tumentalinga abasipoosi baffe abaana baffe, ndabye nga nayo emalawo obutakkaanya obwandijja mu maka.
tonze mu butuufu mpeereddwa omukisa nga bwogambye nti bibiri kankomaawo musomo. Kale webale nnyo webalire ddala mukyagabanye twebaza Katonda omusomo webale nnyo balire ddala nate kati kiseera kino twagala okusembera kujja ku mmeeza ya Mukama. Mbadde njalo kakasa nti nno buli omu ow'Oluganda Alani Antidocus mufunye ekyokunywawo mukyala baleke mufunye ekyokunywa omugaati n'ekyokunywa Irina. Yesebo tufunye. Amiina. Kale njala okusoma ebyawandiikibwa bya mirundi ebiri nga tujja ku mmeeza ya Mukama entukuvu newankubadde nga tuli wamu naye Mukama byonna abimanyi. Ate okusembera okw'olwaleero njagala okulaba ensonga bbiri. Ekisooka kwe kwagala nga ow'oluganda omusumba bw'atubuulidde olunaku olwaleero tubeere nti nno okwagala kwaffe kutambula bulungi. Zabbuli gy'asomye mu paaji wedde 133 tubeere nti nno tutambula bulungi mu kwagala era newankubadde ng'ebiseera bitumu bizibu nnyo okwagala kwa Katonda kufike mu maka gaffe tubeere nga tulina okukkiriza awamu nga tulina obumu nga tulina okusonyiwagana era nga buli omu awagira munne. N'ekyokubiri nga tukusembera olwaleero okulaba ne ku nsonga nti nno Mukama akuyamba akuyise mu nsonga zino zetulimu kaakati eza COVID era abaana bonna abawonye era n'abo abafiiriddwako ab'enganda zaabwe Mukama ngere okubanyiga ebiwundu n'okubasiba ebimyo. Kakati njala kusoma ebyawandiikibwa bibiri. Ekisooka kiri mu ennyiriri 5:3. Bayibuli ng'egamba bw'eti mu nsonga eno ey'okusembera. Yesu n'abagamba nti ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa mwana wa muntu ne munywa omusaayi gwe temulina bulamu mu mmwe. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiriza. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange nange nga kitange omulamu bwe yantuma, nange bwe ndi omulamu ku bwa kitange, bw'atyo alya ye aliba mulamu ku bwange. 58 eno y'emmere eyava mu ggulu singa bajjajja gye bwe baalya ne bafa. Alya emmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Ebigambo bino nga bikulu nnyo nti nno bwe tusembera ku mmeeza ya Mukama entukuvu ne tutoola omugaati n'ekyokunywa kitulina tulya emmere ereeta obulamu so okufa. Waleero omusoma gy'abuliddeko obulungi bw'atyo. Tulina okubeera nti no tulina okuba abalamu si kufa. Era nkakasa nti no Mukama bw'anaaba atuusa ku ssaawa ey'okusembera bw'onoonywa okuwonyezebwa obeere mulamu obeere bulungi ate mubeere bumu mu maka gammwe. Luli mu essuula 26 n'olunyiriri 26 lugamba bwe luti. Lugamba era baali bakyalya Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa n'agamba nti mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange. N'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawa ng'agamba nti munywe ku kino mwenna, kubanga kino gwe musaayi gwange
ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi n'okuggyawo ebibi. Abooluganda, okusembera ku mmeeza entukuvu tuba tujja maaso ga Katonda nga twewaayo nate okuzza endagaano yaffe empya eri Katonda. Era nga bwe ngambye nti twagala n'olwali okuba nti nno okusembera kuno tukkiriza Mukama nti nno okwagala kwa Katonda kwere mu maka gaffe. Bw'obanga bakyawa mukyala wo oba omwami wo oba olina ensonga yonna, Mukama atuyamba atuwe amaanyi n'okusonyiwa n'okwagala, tubeere nti nno tusonyiwagana, tuddemu okutinta ng'omukwano bwe guyina okubeera. Kakati nja kusaba tuseeko vidiyo zaffe watusoboka. Saako vidiyo yo Oluganda bw'oba osobodde. Bw'oba osobodde saako vidiyo yo. Omugaati gwange oba mugulaba? Nina omugaati gwange wano. Tuseeko vidiyo zaffe watusobodde. Okay. Tukwate omugaati nga akabonero ak'omubiri gwa Kristo. Tulye wamu nga Yesu bwe yalagira. Kwate n'ekyokunywa. Kwate ekyokunywa kyo. Tunywe wamu ffenna. Nja kusaba osabire famire yo, Mukama ayongere okuleeta obumu ate naawe ng'obukolerera, nga bwe tugambye nti nno okwagala tekusikirwa naye kukolererwa n'obwesigwa, nti amaka go gabeeremu okwagala. Kale mbadde nsaba nti nno osabe. Nja kusaba Alan kwali ku mukutu. Alan Kiryowa. Wendi mukuma. Okay. Ojja kuwumbawumba okusaba okwo okw'amaka tubeere n'okwagala ate ekiseera kye kimu tubeere nti nno tusonyiwagana, tubeere obumu. Nze nja kumaliriza nga tusabira ensonga ey'abo abalwadde Mukama n'abo abasuuse, abawonye n'abafiiriddwa, abanyige ebiwundu. Kale tusabe ffenna awamu, then dakiika emu oba bbiri ajja kubeera nga awumbawumba ensonga eyo. Nyimusa ku ddoboozi lyo Oluganda, oyinza okuta microphone. Haleluya. Mukama tukwebaza nti gwe Katonda wa Isirayiri. Era Mukama nsabira amaka gange, nsabira omukyala wange, tubeere bumu. Endagaano gye twawagana ya Julayi 23 omwaka 25, Mukama tugikuuma endagaano eyo ey'okwagalananga, ey'okwesanga. Era Mukama mukyala wange nsaba ansonyiwe bwe mba nga nsobeza mu ngeri mu oba endala. Nange Mukama musonyiwa kubanga nange siri mutuukirivu. Mukama nsaba tubeere nga tuli mu maka gano, nze n'omukyala wange wamu n'abaana bonna abali mu maka gano, omuli Eriela Talemwa, omuli Ariana Asaanidde, omuli Ayinza Israel, omuli Asante Mukama, omuli Susan, omuli Mukama Julie, omuli Viola. Mukama tukuume tubeere nga tuli bumu ffe ng'amaka. Mukama
kweyawukana naye tubeere mu kukkiriza Yesu. Ate mu biseera bino ebya COVID Mukama twetaaga okubeera obumu ku kirago. Mukama tuyambe era otusaasire bagwe Katonda addamu essaala. Mukama nga tusembedde olunaku olwaleero tuze mu maaso go ku mmeeza entukuvu. Mukama tuleeta amaka gaffe wabeerewo okwagala Mukama ng'omudduwo Mukama bw'awulira ekigambo kya Katonda mu Zabbuli 133. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu. Owooluganda Alani wumba. Amen. Ayi Mukama okufurisha nga famire Mukama tukwebaza olw'omusumba waffe Pastor Sam Wakabi Mukama tukwebaza ne famire zonna ziri represented olwaleero eri famire Mukama kituufu ekigambo receiving bulungi aba mu famire zaffe mubeeremu mentorship mubeeremu okusonyiwagana ffenna Mukama tusobole okukola ekyo Mukama kyowa famire okukola Mukama twagalanenga Mukama kitaffe twebaza olwa famire ya Pastor waffe Godson tukwebaza Mukama olwa Pastor ne famire ye ne Manoga ne ba alina at highway ne bona Mukama ne Lydia mulaba kwali Mukama n'olwa Michael olwaleero Mukama tusaba je establishing family Mukama zibeere ku lwazi Mukama mu nnaku zino Mukama famire zaffe Mukama tukusaba Mukama ogolole omukono okuwonya Mukama kubeera taken up by the wave that is going on Mukama olwaleero naye Mukama kyo Mukama mu famire zaffe Mukama twestablish order mu famire zaffe Mukama ayi Katonda Mukama gwe yakera ku macha leeta twali fena n'otugatta as husband and wife ne tuzaala abaana Mukama tusaba unity eno Mukama ebeere mayumba gaffe ebeere makaga Mukama omuliro guno guleme kuzikira Mukama wabeerewo revival mu families zaffe Mukama tukuweereze Abalwadde corona nga bali ku bitanda mu malwaliro nga bali mu maka gaabwe nga balwadde abali bonna bwe bali nga tebawulira bulungi olwa corona gero onya abantu bano bonna Mukama tuwayo Mukama owooluganda omukadde w'ekkanisa Joan Apire naye nga teyawulira bulungi mulwadde n'abalala abagiye n'abalala babiri mu bitundu ebirala nnyo Mukama bali e Masaka abali Siste Mukama bali e Kampala abali e Tororo bonna Mukama tuwayo emikono gyo era Mukama tuwayo n'abo abafiiridde abantu baabwe ng'oluganda Kaisha Anet yafiirwa mama we era bamuzisa olunaku lwajjo Mukama yongera okubagula ebimi Mukama oluganda Kenneth Ntulume yafiirdwa mu Uganda olunaku olwo Mukama babadde bangi ne Mukama tusaba nti nno obanyiga ebimyo Mukama tukwebaza kubanga essala zaffe oziwulidde mu linnya service leader service Uncle Michael. Uncle Michael Kwoli. Okay. Uncle Michael Kwoli. Michael.
atakuwulira taliiko. Giving a microphone. Giving a platform. Okay. Akati abooluganda bw'oba oyala kuwaayo oba ekiweebwayo kyonna Ambrose okuggyako music. Okay, so mbadde ngamba nti nno okuwaayo tulinayo MTN line naye erina ebizibu MTN line ennaku zino bagiggala, gavumenti yagiggala. Tugezaako kuba eggulibwawo naye nga ekyatutawaanya. Kati wabanga oyala kukozesa MTN oyinza okukozesa akale essimu eyange nja kuziggyako ssente ezo zisse mu kkanisa. Bannange ssente muzireete era kati tuli mu kuzimba ekkanisa yaffe. Brother Ambrose, let's go to announcements, please. Okay. Mutusonyiwe mu katono. Okay, webale nnyo Ambrose. Twagala okwebaza Katonda olw'ekigambo eky'olwaleero. Musumba Mukama era tukkiriza nti Mukama ajja kwongera okutukuwa obe kya Katonda kwagala nabo batwagale tusobole okugenda mu maaso. Twagala ekirala n'okwebaza Katonda olw'omulimu gwakoze omulungi ogwa omusingi gw'ekkanisa oguzimbibwa kaakano era nga gugenze mu maaso bulungi nnyo. Mukama tumwebaza nti atusobozesa okukikola mu kiseera kino ekizibu nnyo naye ng'atwagala okuddamu okubakulira omulanga bannange tuweeyo tusobole okumaliriza omulimu ogwo. Era sinakindi kyokka wamu ne bbanja tugende mu maaso okulaga okwagala era byonna abo balina akakwate ku bantu abalwadde oba tubaagale nga Yesu bwe yatulagira okukola. N'ekisembayo tugende mu maaso okwera nti tuli bumu n'Omwoyo Omutukuvu nga tuli mu ttene y'Oluganda. Mukama atukuume. Katusabe. Ayi Mukama Katonda omulungi tukwebaza nti gwe Katonda owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo eyatutonda era Mukama tukwebaza nti kino tuwadde akaaganya okusinza n'okwagala nga tuli ku mukutu. Era Mukama tukwebaza nti no internet erabadde nnungi nnyo. Mukama kibeere bwe kityo ne mu service eddako ne Sunday zonna ezinaddako. Mukama tusaba nti nno otuwa omukisa ogwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ate Mukama tusaba nti nno twongere okubeera n'okwagala. Mukama Bayibuli egamba mu Balumi 5:5 tuba tulina kwagala saba nze nja kuwa okwagala. Mukama tuwa okwagala eri abaami baffe n'abakyala baffe
eri abaana baffe ab'eŋŋanda zaffe abazadde n'ab'emikwano Kristo Yesu. Mukama tukwebaza era Mukama atwongera okugamba nti amiina. Tusseeko vidiyo zaffe twatula ekisa tugambe ekisa kya Mukama waffe. Amiina. Kale twatulamu ffenna ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okussa ekimu ku Mwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda emirembe emirembe. Amiina.